mwewalire ddala. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Chembowa. Olunaku olwaleero tugenda kuddamu okutunula ebyobufuzi by'ekibuga Mukono oba ebya district Mukono, naye basically tugenda kutunulira nnyo municipality engeri gyezenga etambuzaamu ebyobufuzi era ebyobufuzi engeri gye bizenga bitambulamu. Municipality ng'ekibuga kirina obukulembeze era kibaddeko n'obukulembeze obw'enjawulo, era gwe nina wano y'omu ku babaddeko abakulembeze b'ekibuga kino yaliko Ssentebe chairman wa district ye Andrew Ssenyonga, naye tetugenda kwagala ku bya Ssentebe. Essaawa zino bw'oyogera ku kyubaka ba palamenti ndowooza rese y'amaanyi erimu Honorable Ssenyonga ne Nambooze. Kati abantu boogera ku Ssenyonga na Nambooze, Ssenyonga na Nambooze. So bwe tugenda okuba nga tutambuliza olunaku olwaleero programu yaffe, Honorable sooka obuuze ku bantu baffe. Erinnya Ssenyonga Andrew. Twala omusa guno okubeera nga namusaako ku ba viewers ba programu eno. Mbeebaza okubeera nga media eno mugiwa omukisa okugiraba era n'okukubiriza abalala okubeera nga bagyeyongera kubanga ebeerako ebyamakulu ebizimba era nembeera nga musaasira bonna mu kiseera kino okubeera nga abayise mu bizibu ebyenjawulo era naffe byetuyiseemu okutuuka olwaleero ate n'ensiima n'okusiimirako kwabo abalina bye batuuseeko. Gamba nti Mukama yebale okubeera nga yibakoledde n'abo abaagaliza bannaabwe ebizibu nabo baagaliza nabo mbaagaliza okuwangaala ate balabe nga ebyo batayagala tutuukeko babeere abajulizi nga tubituuseko n'ebisingawo. Omuyimbi Alien Skin yayimba naga nti naye mwe abatuloga mufunayo ku kadde ne mutukeberako. Kiba kituufu kubanga waliwo abantu abayina abatwagaliza oba emitima gyabwe nga gyakula gitya naye nga baagaliza bannaabwe ebintu ebibi naye n'atamanya nti Katonda waali nga bakulawala balina akasajja kakutte ejjambiya ku mutima. Butandike n'embeera gye tukusanzeemu. Nali manyi nti nno oba watereera. Era natereera okutereera natereera tulunaku olwaleero okutuuka wano wendi nze neetambuza. Bwe naviira mu ddwaliro baali baŋŋambye nti kiyinza okutwala emyaka 2 oba 3 okubeera nga nkyali mu wheelchair. Naye nga tinaawe olaba nga neetambuza okutuuka wano n'okulaba nga nsobola okuba nga ndi mumalirivu nga ntudde ku ntebe eno nga bwe ntudde. Kiba kitegeeza nti Katonda abadde mulungi gye ndi, nti ekintu ekyalowoolezebwa wakati w'emyaka 2 ne 3 okuba nga ositukawo kati nsituse. Ezo alipooti z'abasawo? Yeah, that report was nga bansuubiza nti ojja kuba bulungi lindako emyaka 2 mu 3 ojja kubanga olw'emirimu giba tegiyimiridde. Era giba giyimiridde nakati mingi egiyimiridde. Kagibe gya kampeyini gyange obadde ogiraba nti abantu batuuka n'okubeera nga balowooza Ssenyonga olumu taliwo kubanga kyebamanyira kyenkola si kyebalaba kubanga twatandikira campaigns nalina okubeera nga ntula waggulu w'emmotoka nyimirye nga njogera ku misindalo n'amaanyi. Ssenyonga oli ow'omuggundu ku mulembe gwa Ssentebe wa district. Bonna bakimanyi na wano mu gundi zange era abanneesimbyeko bakimanyi nti akazannyo kano ndoza nkabasinga aka processions amaanyi agatambula viga eri mu kutambuza mamotoka byuma biki. Naye olaba nti okuva lwe twatandika campaign officially nga okuva nnaku z'omwezi nga 10 mbadde nina kubeera nga nvugibwa ntwalibwe abantu bwe batudde wamu ntuulaawo mu wheelchair njogere. Kati enguudo zino nga tezinandaba kulaba streets zikola ki, naye kati ndowooza Mukama agezinazizaamu obulamu naatera banaatera okundaba. Just within a second abataamanya mbeera eno yajja etya? Nga bwe nkugambye nti mu politics muno oba ne mu nsi si mu politics mu nsi mulimu abalina emitima emibi. Ntwala politics okuba nga ekintu kyojja ng'omanyi kuba si muzannyo buzannyo nti politics nandikigeregeranyiza na muzannyo. Naye ojja omanyi nga bw'ogenda mu kisaawe okuvuganya akapiira ng'olina okuzannya okuteeba eri naawe bayinza okukuteeba. Kati n'otuuka mu kisaawe oba oli akugobye oba olw'okuba oli yakusaze n'oyawula biki, kati ne mumala akapiira oba odda ewuwo
nosigana nga guwasazo baguwagobya kusiteze n'ejjambya ku mulyango gwewo kati simanyi abantu abafaana bwe batyo nti baba babangi bye bayingiramu ekintu ng'ekyo bwe nkitwala mu byobufuzi nti tulabye abantu bangi nnyo omuntu ajja ne mwewagira n'oyingira mu kintu ng'okimanyi nti nyingidde mu kintu kino mu competition. Politics is competition. That ngenze okuvuganya kuno kuli mu mitima gy'abantu. Abantu be basalawo okulonda omuntu oba obutamukolaki otamulonda era emirundi ekisinga obungi ono candidate ono alondeddwa oba gwe batalonze oba bibadde bite obusungu tebwandigenze kuyo wakiri obusungu wandi butadde kubaki kubalonzi kubanga si asala okukwata omukono gw'omuntu amumakingi oba amusimbe mu mugongo. Naye nakirabako nti ekyantuusa kuno abawagizi ba Mukono municipality ku kifo ky'obubaka bwa parliament engeri gye bampagiramu kyaleetera abantu be nali nvuganya nabo fitina then ne bakola olukwe olw'okwagala ogunzita bovuganya nabo. Yes, kubanga sirabawo mbeera ki oba olwo gwe twayomba nayo kimu kyokka ekyaliwo ku kiseera ekyo nti navuganya mu kuvuganya okwo ebintu nga bwe byali bitambudde olw'okuba abantu baalaga obuwagizi nga bwe babulaga nolaba abantu bakikintana badire bafunye obululu 10 bawandiika olukumi bafunye 25 bawandiika 5 meka era ne bigaana nga balaba abantu bakyawadde Ssenyonga obululu bungi nnyo nonta nti batuuka ogamba nti guno tebugattibwako kubanga Ssenyonga jjatulya nga sina kyenkoze. Then at the end of the day bonna nga bamaze okulaba nga balemereddwa ne baagala okukwata registrar ow'esaidi emu bwe baali baagala bakyuse obulunduza naye n'abalemesa ate bamusibye ate n'obulusimanyi ngenze ku poliisi ne bankwatirayo patrols z'abasirikale naki yolowooza nti birimu era politics mungi nekyewuunyisa nti ate bankubira ku poliisi gye bakubira si mu field nti ku poliisi ng'ate n'abankuba be bandibadde bataasa abantu nga abasirikale bagumizi abasirikale abakulemberwa DPC we Mukono era bakubira ku poliisi Mukono ku poliisi nga bakuvunaana lwaki ozze ku poliisi ate nga nze ndooza buli alina ekizibu kyonna agenda ku poliisi olaba n'ababbi badduka bagera ku poliisi n'omubbi oba n'omuntu goyinza okusiŋana nga bamuvunaana kutta bantu mwana we batuuka ku poliisi bamuwa n'emmere agenze ku poliisi naye nze eyagendayo nga teri kutta bantu eyagendayo nga ate nze nina ekizibu nga nnono okutaasizibwa ate poliisi nga yo ng'ekulemberwa agiduumira yennyini DPC ne bankuba okutuuka okuba nga ntuuka mu kkoma eyamala ennaku okuddamu okutegeera banawulya buwulizi nga bantutte Namirembe ya Mukono bantutte Mengo banzije Mengo bantutte Kampala hospital okuddamu okutegeera nga ndi mu ICU naye nga okuvaawo nga ngenda bweru byakujjanjabibwa naye ng'ekyewuunyisa nti nga omuntu yaliko omukulembeze omulambo wa district nembeera nga manyi nti ndimu kale mu mbeera emu nga nyinza okwekonsera nti sikyali nnyo muntu wa bulijjo kubanga abantu bataddemu obwesige district olinamu at least ku immunity nenvaawo nembeera chairperson wa Buganda byempiseemu as a vice president Uganda local government in Uganda nebirala byenkoze kubanga siri mubbi wa musi w'abantu ku byalo nempisibwa bwetyo ate era nokiraba nga era olukwesikwesi lwalimu kuba teri mukulembeze yali azze kubakulembeze abo bensuubira benkolaganye nabo obajja akusaasireko nti nga pate wali omukulembeze wa pate avuddeyo agaye nti nga walabye ssentebe wa district teyajja kulamusaako ate oyo yalaga bulazi nga n'okuseka musanyufu nnyo immediately yalaga okusanyuka naye nga wonna watali gamba nti byonna ebyayogerwa n'obujulizi bwonna obwaweebwa kubanga otunulya nti bwe nakubibwa nagenda mu kkoma era nenva Mukono ne bantwala paka Nairobi naye abaali ku ground bagezaako okukola press conference ne boogera nange Nairobi ngambira bakyentegeeza bannayuganda bonna babigoberera teri mu pate okuva waggulu eyali azze okugenda okunsaasira nga pate nti Ssenyonga oba okwebuuza ki ekyabaawo wabula bonna okubeera eyo n'obawulya nga bali comfortable nga basirise balinga kiga nti bakigendera saawa zaali ziri mu 2 emwawo 2 amawulire gatandika okusaasana nti Ssenyonga bamusse oba obimanyako nti bakubika nako nakimanya after kubanga nagenda okudda engulu nga ndi mu Kampala hospital it was a Monday I remember kati ku Monday
Nadde engulu okwogera nabulunga nti gwe nno oli wano tonnamanya nti baakubise n'okubika baakubise dda afaalamu zonna ez'emukono saa bbiri zagenda bbiri za kino zijjukira bbiri kino awe bambikira nali nga ndi sinnaba kudda ngulu nga ndi mu process eyo simanyi batandika ddi naye nze ogenda okudda engulu nkugambye nadda engulu nga ndi mu ICU naye nadda engulu eyaliwo mukwogerako naye yeyaŋŋamba nti nno gwe nno oyogera bwotyo naye babadde baakubise dda Ssentebe kuyita nno ssentebe kubanga kiri kyali kigazi nnyo mu kusooka walina obuwagizi bwo era nga olaga nga atagenda kugenda mu primary za NRM oba oli awo gye wajja ebizibu bino byonna lwaki wamala n'ogenda mu primary za NRM ate nga gwali okola mobilization eyiyo nga n'abantu obalina nga toyinaako kya pate kyotambula nakyo kyali nti okusooka mu byonna nali nsazeewo bwe ntyo emirundi egisinga obungi twagala zi pate just to have to be royal to the party naye nze sibeera mu pate kufunamu kalulu abantu bakulonda okusinza ku kalakitayo wabula omuntu abeerako kyakkiririzaamu kakati nze kubeera nti nzikiririza mu NRM ng'omuntu naye ate nekkiririzaamu kubanga bwe mba nkolagana n'abantu bonna naddala ffe wano emukono oyinza okusiŋŋana nti mu bulamu obwa bulijjo abantu bentambula nabo benseka nabo bensiiba nabo bensula nabo bensanyuka nabo bennakuwalira nabo tebisosola pate tubeera nabo era nitubeera nabo ab'omukwano era nze sikkiririza mu kintu kigamba ng'abantu bakandideeti bano bentunulako n'okulembera emyaka 2 ng'oli mu kitundu mw'okulidde mw'osomedde n'olinda omuntu w'e Kampala nti yagenda okujja kunoonyeza akalulu mu bantu baawa b'emukono ayina president ozo lwalijja waliwo abakulembeze bentunuulira wano ng'abamu ku benvuganya nabo n'osiŋŋana akulidde wano asomedde akulembedde emyaka 20 naye ng'akyasobola okubeera ng'akwata enkoko akwata embuzi agitwala embu ow'omuntu omuto gwasinga ebyobufuzi n'okumanya atwale wakyagulanyisa eggwanga ajja amusabira akalulu emukono I don't believe in that nze mba ndowooza gw'olina busobozi obusabira Kyagulanyi akalulu emukono so si Kyagulanyi kujja atugambe nti agambe abantu b'okuze nabo nti oli mulungi oba oli mubi no abantu b'emukono baba bakumanyi obulungi bwo n'obuki n'obubiivu bw'obanga obadde oli mubi beetondere bw'obanga obadde mulungi bakumanyi nti oli muki mulungi kakati oli nga muganda wange oba Kyagulanyi kubanga ne concentration kabenze Ssenyonga Andrew nzikiriza mu NRM President Museveni emukono talina bantu bamanyi kwenkana nze bemanyi President Museveni emukono abantu tebamumanyi kwenkana bwe bankola kyekyamutekesawo ba RDC nti mumutuka mangu nnyo ku bantu nti nze nga Ssenyonga omulimu gwange guba gwa kumusabira kalulu ngera bwe nkamusabira nti musabira akalulu ye oli sikumunida kujja ate ye mukono musabire akalulu mu bantu b'emukono era nze mmanya amuwagira n'atamukola ki era mmanya nti ono simumalyako biseera musaba kalulu oyo already we nemmanya oli nenjogera naye musabira akaki naye ye President Museveni tekisobola kukeera kumakya ye yabajja alongoose Ssenyonga eyayonoonekera emukono ansabira akalulu mu bantu b'emukono nti ndi mulungi oba mubi so abantu abakola ebintu ebifaanana bwekyo okweripiralipira baba bategeeza nti tebalina kye bagase era bamanyi nti mu bantu baabwe babi olwa balinda batambuze ku masannyalaze g'abali kwe baba batambulira so si ku bye bakoze oba empisa zaabwe eri abantu I'm not that I myself okujja mu party nzijayo for reality so you don't want the party to build you build the party it's you to build the party not the party to build you go take it too far ku party olw'empisa era bw'oyingira nga oli mubi oba okyafuwaza neki ne party era abakulembeze katugeze kati nga bwe tulina wano emukono ab'ekisanja kino I'm sorry to say nti kubanga nze I've been a cadre for all that long. I came to serve the party not with the interest of okugamba nti nfuneyo omutwalo nfuneyo kino okuzanalita sente nga baneko zino no kati tulakinga bakada abafaanana nga ffe bwe twali nti we used even the little we used to be having okubeera nga tuvaayo okubuildinga ki
party Party. wabula kati ate betulina ennaku zino abantu baagala party ebeeba buildinga anoonya mbeere mukulembeze nsobole okuzimbira ku ekyo nti ndi mukulembeze wa party okusobola okuyisizaawo byenjagala okukola okusobola okubeera nga nfunye ekifo mu party ndabe olumu nga njiikiririzaako abantu okubonyaabonya abantu nfunye ekifo olw'okuba nti waliwo akaseera akagenda okutuuka simanya namboole wanaabakuŋŋaanya sente nfisefise ku sente ezandibadde ez'abantu but that is not the cadreship we used to wetwakulira ffe twaliwo nga tubuildinga party nga tubuildinga party era espiriti gye nnina era mu mbeera kankunnyonnyole bwe nali nga nze woogambidde bwe nali ngamba nti nzija independent nali wa independent naye ng'ate mbuildinga party wano mu municipality y'emukono buli nze nga Ssennyonga Andrew eyakulembera okubeera nga mu municipality nteekawo amaanyi nteekawo ensimbi ez'okubuildinga system ey'abavubuka ab'NRM mu party y'NRM olwaki tukimanyi stopinga mukati one of the pillars ezibaddewo bensobola okurecognizinga nsobola okurecognizinga muganda wange Otoya Basekizivu Bakagodo but as much as I was young among those people but I was there okuva ku grassroot okubeera nga nkozesa amagezi gange amaanyi gange ne resources zonna ze nalina nga seeganyiza okulaba nga tubuildinga party okubeera kyeri nakati wano mbadde nkugamba olaba wano wetubadde wano wetuli olwaleero wano ffe wano wetuli wano emukono wazibuko nti mu bibuga osa pate olumu ng'ebadde eri mu buyinza ekyayibwa nga bw'obimanyi naye ffe olumu ne kituleetera obuzibu abagibeeramu bw'oli wa pate ate olina kuteekako obukyayibwa olina omulala n'oweeri oli eyakoze ensobi e Masaka ate obalaba ne amagye bwe gakuba owa Nuupu gwe nga twabadde naye bakyawamu gwe bibeeramu bwe bityo naye olwokuba oba obimanyi naye osalawo n'ogamba nti kanjibeeremu era nga weekakasa olw'empisa zo z'okolaki z'oli mu bantu bano ng'ojja bannyonnyola naye n'osigaza ng'omanyi abantu mikwano gyo naye ne pate ng'ogikolaki ng'ojagala that's why ne ku mulundi guno navaayo n'amaanyi mangi okubuildinga structures eza pate wano emukono mu mukono municipality tewali muntu n'omu ayinza okujja naneesimba mu maaso ate bonna nga bakijulira nti okubuildinga structure zonna ez'abavubuka ebyalo 79 teri muvubuka yatambula nga simutaddeeko mukono mu kumumotivatinga kubanga byali bizibu nnyo mu kumufacilitatinga mu nominations ezo bwe zaatambula mu kumufacilitatinga ne mu campaigns ebyalo byonna nze Ssennyonga Andrew nze nabibeeramu nenkwata essente nenziteekawo n'okuteekawo omubiri gwe nga sibeera Masaka nti wabula ne ku ground nga mbeerawo mu kudduka kukola guno na guli oguliwo era ekyavaamu era ne tukola bulungi wano mu municipality abavubuka ne batambula bulungi structures zonna okuva lwe zaazimbibwa eza party zino zennyini zino ez'abakulu zonna okuva we baalondebwa tewaliwo olukiiko olwali lutudde nga siruyambye dufacilitatinga kubaawo conferences zonna onaayita gundi tuziba councillors bacandidate tulabe bwe tubagamba twogerezeganye nabo Goma Mukono conference bonna ng'osanga even there is a day I remember one day muganda wange Kigundi kya personal central division meeting zonna zaatuuziza nga nze nzibeeramu Mukono even I remember then I could pick ng'era nsobola okukwata olw'okuyamba structures okuzuula osobola okukwata n'okwata nti nkwadde zino millions 5 genda oyita gundi structures oyogere nabo mulabe nga mukola ne minutes ezigenda maaso then me after you call me after I pass over there ng'okiraba nga oyagaliza munno akule naye ng'omukulembeze ate n'abantu babeerewo gundi viga eyo mu structure abantu bawulire nga waliwo obukulembeze then after you come okwogera nabo kazwe Goma kawabeyo kawabebyalo I've been there and all of them as structures they have been witnessing not until those ones abajja okwenoonyeza ebyabwe abajja okwenoonyeza abagamba nti ate mu bakulu ba party ne bafubutuka eyo tumaze okusiba emikono tubuildings ekintu at the end of the day bajja empalana gy'alina ku muntu nga nze n'agireeta ng'agireese
kulowooza akuba nze n'atamanya nti kyetubadde tuzimba party even n'abankuba ku ssaawa zino badde bakimanyi nti nsobodde okuba nga nsobola okubeera mu municipality nga tulina bye tuzimba structure tuzizimba tukola kino ate naye gyagenze ewalala n'agamba nti kati mpeerezaayo miliyoni 3 nkole era n'omuyamba but you know waliwo yagambye ekigambo kimu nti sitaani talokoka n'omubi talokoka at the end of the day era obubi bwe bulivasinga ne bukomawo najja ate akufiireko okwagala so mu mbeera eyo yakutuukako cause party eyo wali ogikolede naye abantu bano wabayingiramu okujja okuparticipatinga mu tikiti tugambe nti baleka baali balonzewo dda gwe baagala ogiwa abantu nga bannamukono kati njogera ku bassentebe kati nga ssentebe n'olukiiko kakati ye ssentebe owa pate y'emukono simanyi oba ekigendererwa kimanya kubanga ne bompa ebbanga kimbuuze lwaki sirina nsonga ssentebe wa pate yennyini oyo manya ne bwengaleka naye ssentebe sisobola kubuulira mu kutegeera kwange buzibu ki bw'alina endowooza ye mu bintu bino amanyi nti yajja kulembera pate gizza wamu oba yajja kujawula simanyi kigendererwa kinene kubanga olumu kati tukyali ba pate lwa nsonga nti otunulya gy'ovudde nayo nga tewandigiri n'owulya nga gweweekubanga era bwenu yatamanyi otherwise ku nkola z'akola zituuka okubeera nga bw'oba toli mugumuzi kwetamisa ekikyalimu nga naye kati awo am I going to sit ndikomawo ng'ageeze ate tomanyi lwaligenda naye kati gwe n'ogamba nti naye ono oyakajja wano obadde ngaze okunoonya ebibye naye bw'otunulya gy'ovudde n'ekintu kino okulaba we kituuse n'oba ng'ogumye n'ogamba naye otherwise ye enkola ye yazze kusattulula yandibadde ezze kusattulula kubanga kati abantu tulimu lwakwagala kunene nnyo ate embeera yandibadde yakugattako nakomyawo yakeera ku makya akalulu nga bwe kaali nze ndowooza yange nti yali mabega wa kino nnyo n'akeera ku makya n'aleeta candidate gwawulira nga amuleese ofunye obululu 2,000 zaali 2,000 mu bimeka tezawera 3,000 naye nga mu bululu 2,000 ezitawera 3 okakasa nti mulimu obululu nga 2,304 mu bubye buki kubanga waliyo ekyalo kyolese n'ogamba nti ekyalo ekyasinga okuwa opponent wange obululu kyali kyentaawo kyamu obululu 1,019 teri kyalo kyasingako awo naye ne bateekako emu ne lifuuka 10,000 naye nga mu yerobuuku bawera yaabo teriyo mu Uganda yonna oba obbye ebyekisiru ennyo ebyo ebyekisiru ebise 1,019 n'agenda ku kyalo Lower Kawuga n'ateekako obululu 5 n'agenda ku kyalo ekirala somewhere oli kwava n'ateekako obululu 5 n'agenda ku kyalo eyo kali eyo ekyalo kiri Ngandu ne bateekako obululu 3 ne babwongera ku bweyafunye n'agenda e Buddugala ng'afunye obululu bwali obululu 3 ne babufuula 3 just imagine n'omaliza ate ng'olina obululu towezeza 4,000 3 tebereza omuntu oyo n'olaba omuntu atawezeza bululu 15,000 mu division gwate n'olowooza nti omukakaatika ku bantu bajja mulonda kati bamanyi lwaki abantu basalawo emitima gye bagiga nti oyo tetumwagadde oyo akyali muto oyo tatuwanguzisa gwe n'okozesa ofisio nti tujja mukakaatika obukulembeze gwe bwagala nze gwe njagala ye ne yeefuna n'atamanya nti nno democracy bamuwa amaanyi nga gali mu bantu tegali mu muntu gwe ndi bakuwa ekibiina bakugula so mu mbeera eyo NRM Fraga Beyala wa Mukono municipality ku kifo ky'omubaka parliament wa municipal taliiwo ku lwakusalawo kw'abanna NRM ba Mukono aliwo olw'okusalawo kwa chairperson ne registrar we kubanga chairperson ne registrar basalawo okuwandiika bye baagala kubanga ate laba otambula ne mu field ndaba nga oyo omukyala Dr. Daisy Sonko abantu tebamufiiringa kyokka tebabuuza Senyonga omuntu Senyonga amutegeera no kati ate sisobola kubeerawo n'ennenya ye Daisy waweewo oba bombi kubanga bonna bapya mu bintu bino bonna bapya mu bukulembeze oli yeeyagaliza ng'omuntu ye mukyala Daisy yeeyagaliza ng'omuki ng'omuntu era yaparticipatinga naye ekisinga obukulu gwe eyakedde ku makya n'aweebwa obukulu nga gwe ttiimu manager
team manager oba coach ekimu ku bibiri nti goli mu kuselectinga tiimu egenda okuzanya ne tiimu ziri gwe noonoonyayo asingayo obunafu ennyo kubanga mutabani wo kubanga mwana wo kakiba kitegeeza pate si gy'oyagala weeyagaliza gwe bibyo oba omuzannyo omulungi aliwo gw'oyinako empalana ng'ogamba oba tiimu efa ekole ki naye otajja kugusamba kati that means we have coaches or team managers abatalina kwagala kwa tiimu gye bakulembera that team spirit bagirina bali mu their opportunities abeeyagaliza ebyabwe nga bo nga bali mu mpalana zaabwe okutuukiza empalana zaabwe oba okwagala kwabwe nti omwana wange wadde wa P1 tugamba alina okugenda agende mu quiz ya senior 4 kubanga ekituufu mukyala Daisy mu bintu bino mwana muto bambi ye mwana muto si muto mu myaka naye mu bintu bino mwana muto kubanga era ne bwomukolako biography tasobola kubeera nga yabeerako n'olukiiko lw'embaga lwe yali akubiriza nga ye chairperson koso amuleeta mu ttiimu erimu ffe nti Ssenyonga Nambooza atudde awo babaka bwe batudde awo n'omuteeka mu ttiimu y'abantu bamachuwa bwe batitulating ensonga yes no mu politics is not just something to come speak politics is science but better definition ya politics and here in Uganda much wali abagenda ne bakola nti political science but here in Uganda the truth of the matter is tebanategeera kintu kino naye those basomye on hands on today nti omuntu okuva ku myaka 16 ali mu politics ali mu kuzanya politics gwe novaayo n'olowooza nti gwe omuntu amaze emyaka 3 ng'ali mu ekyo ali mu how you manage the society gweogambe nti ojja kujja buzi and even I'm her godfather I know amaanyi ge wegali kubanga bonna abayinza oba nga bamulwanira naye tebamumanyi nnyo nze namweretya just recent nga nakyenjawulo mugamba nti kino kisobola oba tujja kisobola naye kati mu mbeera ekigambo bwe tugamba politics agamba nti if other factors remains constant oyo asobola okuvuganya n'avuganya ne bannambooze okujjako nga Nambooze omuwadde miliyoni emu ye n'omuwa biliyoni 2 niyo ba factors zitabalansinze wasobola okugezaako oba omusibye n'omukweka naye ne bw'omukweka ng'akalulu kajja kubeerako ne bw'oba ng'onzije wano nga bwe nali e Nairobi mu ddwaliro ne bagamba baddemu akalulu nga nze era ne bw'omulekawo nga nze siriiwo yali tasobola kuvuganya nange era ne bwekityo bwe kiri tasobola kuvuganya ttiimu y'abakaluba ne bannambooze ssentebe y'omwoyo eyakuwa era yakuwa tikiti okuvuganya ku basente ba disitulikiti ye tanaba kujja mukulembeza siyagaba si ssentebe yagaba siyagaba naye abeera ne charge okulembeza aliwo ku supervising ebikoleddwa n'obiteeka mu nkola wabula oli eyaliwo oba bubeezi na ndowooza yobutamanya Museveni ye president era ye chairperson wa party si yasalawo ani anaabeera member of parliament wabula ekibiina kyakulembera kyateekawo structure nekiwa democracy ekiwa rights abantu okusalawo that is the democracy kakati omuntu kasita abeera nga ali mu kuzannya ne demokrasiya nti abantu okusalawo kw'abantu osobola okujja n'okulwanaganiramu kiba kitegeeza nti gwe byewayingiramu biryo kati yali asaana kubeera mu mirembe gy'aba Idi Amin ebyokutabulatabula nze bano abantu kyebasazeewo sijja kikkiriza nze nja kukola ekyange because indeed today kyekiri wano nti bw'otunuulira ekiriwo mu kalulu nga bwe kaali ye yakola bya kidikiteeta nti nze nsazeewo kati gwe wandiika kino gwe ate oba osobola okuwandiika obulungi wandiikawo 10,000 mu bwalayini ku kyalo ekyentawo nga nogaa nti kale basebo ne banya netuddayo mu rekodi ekyalo ekyasinga okulonda era ekisinga abantu abangi wano muluka era municipality ekyasinga okulonda kyali Baggala nayo yennyini teyaweza abantu bisatu teri polling station mu Mukono municipality yalonda abantu ebimeka ebisatu ekyo kyakolebwa ku mutendera gwammwe gwokugoba MP bane wansi omubiri ate wansi kati kankulage kati ate wansi ffe ng'ovudde ku MP kati tuddeyo wansi kwaliwo basentebe beero C5 basentebe beero C5 municipality yonna yalonda abantu 1,000 yawangulira ku bantu 1,000 obudde obwakubwa omuwanguzi mu municipality yonna okuva gyeva ng'ate mmwe muli mu 10,000 nkugambye kati ate onaakulaga ye yafuna 1,000 ku kyalo kimu ne mukulu Lukooya yali mu bululu 10 lwokka
okuwangula mu municipality nga bana NRM tebalonda oba yerogo ati mbadde nkulaga tebalonda jjukiramu byagenda ne bibaawo nga bamaze okubeera nga bankubye ndi mu malwaliro abantu ne banyiiga n'olwekyo ekyaliwo nti okusalawo kwabwe temwakuwa kitiibwa ne balonda ne babibazirira okulonda ne balonda 100 municipality yonna 100 kati naye gwe nolaga nti ekyalo kimu wakijjako 10 ekyalo nojjako 5 n'ekiralo 5 ekiralo nokijjako 3 ffenna ng'ogasse ffenna abalondeddwa nga ffenna otugasse teri kyalo kyalonda 3 waliwo ebyalo ebinene nga boolaba ekyalo nga Bukeerere tekyaweza na 2 era ffenna ng'otugasse naye nga nakyo kinene waliwo ekyalo ekinene bye tulina wano yina abantu abangi ate nga mwalimu n'okuvuganya okw'amaanyi ennyo nga Sonde tekyaweza 15 ffenna toto njogera ku zitoto awo kiba kyongera okuba bye mu bukulembeze nti kati bo bano ne bakeera ku makya ne bagamba tufunye entawo 10 tufunye Namumira 5 tufunye Lwakawuga 5 tufunye wali Kidandira sima biki 3 tugenze we bafunye obululu 3 net ne bateekawo 3 wa ngofudde ennyenje wali ewadda ebuddugala Okay, omuntu yandibuuza nti yanduse ennyonga eyakola ennyo okulabika nti disitulikiti ya Mukono bwe yabeera ssentebe at least yasawundingako era Mukono yawulira nti erina ssentebe ate lwaki avaayo ajje wano kubwa MP awali omuvuyo weegutyo gwali gutuuse n'okumujjambula mu bwensi kati obukulembeze abantu era balema okukitegeera obulungi obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Mukono mu politics kifo ky'amaanyi kifo ky'amaanyi kubanga ssentebe bwa disitulikiti Mukono atwala ba MP bataano wabakyalo wa Mukono yonna wa municipality Mukono South Mukono ge magombula 18 era ssentebe bwa disitulikiti Mukono aba alina budget alina olukiiko nga parliament alina agaba emirimu alina service commission alina land board bingi alina obuyinza ono talina buyinza wabula byonna bwe nali nga ndi mukulembeze mu local government nakitegeera nti the way to serve your people waliwo okubeera wano nga ojjula bwojjuzi naye tosaka ojjula byowadde kati gwe ng'ojjula byowadde kati local government zijjulira abantu emmere naye ate eri waggulu be basalawo bye banaafumba banaleeta mu local government kakati nze natunuulira local government nazitegeera bulungi nentunuulira okunyigiriza bwekuli nentunya wawe kyetaagisa okubeera nga kyandyetaagisa okuyamba local government oyinza ziyambirawo local government oba oyagala okuyamba local government kuba naziservinga up to the highest unit because I was the vice president of Uganda local government in Uganda byonna nali mbitunuulidde kakati bw'otunuulira local government engeri gye zinyigirizibwamu ziva eri abakola amateeka bakeera ku makya ne bakola local governments load fund tisimanya equalization grant ziri mu mateeka n'ozuula nti district y'e Mukono load fund zeefuna erimu nga buli kakuba akaddawo kayitibwako sinotrax kayitibwako emmotoka nnyingi nnyo ne bazuwa load fund yenkana ne nakapiripiti nga ne eggaali eziyitibwa ku luguudo lwe nakapiripiti ntono okusinga ku mmotoka eziyitibwa ku nguudo z'e Mukono kale n'okizuula nga ojja kusingana nga meeya w'e Mukono abalonzi buli kaseera bagenda movement nebo tebamanyi si yatakoze naye nga resources ze bamuwaze zentono abaana yagabula naye bamuwadde ekiremu agigabanye abantu 100 kati nga buli omu ateekwa okuba nga bayomba buyombi so nga kyetaagisa okuyamba local government oddukeko waggulu eri gye biri olabule obagambe bakulu mu mbeera efaanana bwetyo if you want these things to go if this government is for the people nojja okubayamba kubanga kati n'abamu tebamanyi yatandikira kubeera member wa parliament n'agenda nga tayise mu bintu tabimanyi bizibu by'abantu nabirala kati gwayise eno gwogenda n'obazibula amaaso nga nti gwotudde wano wadde tutudde mu parliament naye abantu bewamwe okuyambibwa kyetaagisa local government twongere to decentralizing instead of decentralizing because now the system eriwo they are decentralizing obuyinza nga babuuza ku center
ate nga tuli mu government of the people, ate nga local government ezisemberedde abantu. Kati kiba kyetaagisa okubeera nga eri waggulu obagamba let us empower local government. LC3 eyo gy'olaba yerimira ddala akaguudo kali akali mu baki mu bantu kukyalo ddala. Naye instead n'olaba nga distribution of funds teziri balanced at all. N'okizuula nga ogamba UNRA, enguudo za UNRA ezo z'olaba ezikolebwa ettaka nezitwala esente empitirivu ate ne baziri centralizinga oluguudo n'olaba nga decentralization bagisenti oluguudo olw'ettaka ogamba oti olw'e Nakapiripiti olw'emukono olw'eggulu olwawa olw'ettaka lufugibwa wali ku ssente e Kampala kyokka bayinginiya bali e Kampala ezikolebwayo n'obeera nga bachairpersons b'amadisitulikiti n'ab'amagombola bali mu kubonaabona eyo wansi oluguudo lulimu ebinnya bingi naye si be baluvunaanyizibwako naye abantu ba wansi bamanyi nti bebalukola ki kati n'otuuka no chairperson wa district n'aseesa n'endabirwamu ng'aluyitamu talina kyakulugambako kubanga senta yerikola naye nga weebuuza bayinginiya b'amadistricti basoma be bamu na bali abayino. Why is it that engineer omu abeera e Kampala n'amanaging enguudo zonna eziri mu Uganda ez'ettaka ng'ate ab'amadistricti gye bali? Lwaki obawa chance nabo esente ezo olw'okuba zo zigendako nnyini n'ozidistributinga kati ani alina okukola ekyo palamenti ebyo ezo zonna biteekebwateekebwa eri waggulu. That's why kyandibadde kirungi ne tufunako abantu abadde mu local government ne tubasindikako okubeera ng'asobola okutaasa n'ayogerera omuntu okubeera MPT lisobere nga waliko n'abeera ng'ataasa chairperson w'ero C1 ti chairperson w'ero C1 akola emirimu mingi nnyo egiyinza okuba nga gisinga n'omusomesa era owa primary oba okitegeera azuukuka ekiro gwe bayinza okukuba amayinja ng'agenze ku security ekiro nabiki naye n'omuwa omusaala omutwalo gumu. Onabe kankubuza ekibuuzo kino byoyogedde ndaba nga waliwo gap between local government leadership n'obukulembeze bw'omubaka wa parliament ow'ekitundu ekyo kubanga bw'abanga MP wammwe yalina okujja n'amanya engeri bye mukola nabiki ebyetaagisa yagenda n'abiripotinga mu parliament bw'abeerera ssentebe wa disitulikiti mulinako okwo olunaku luno lwe mwaliko n'omubaka w'ekitundu kati njogera ku Nambooze kankiteeke ku levo y'ewaffe mwali baddekoko ne Nambooze mu nkiiko za local government ne mumutuma oba tebagira ddala. Kati kankuwa ekyokulabirako tugenda nga twatuula era ne tugamba nti nze bwe nabeera nga ndi ssentebe kibayita Lord Committee etuulwako ba member of parliament naye njala okulayirira n'olunaku n'olumu nga ne bw'owandiika ebbaluwa tobalaba. Lord Committee ya district natuuka n'okubeera nga nze nandibadde chairperson yayo naye nkyejjako bakitwale so that in taking advantage okulaba nga nabo batwala obuvunaanyizibwa okulaba nga tuyinza okubeera nga bagenda nga batuukira e Kampala ne babeera nga bagamba ministry waki etuwe ku zidooza etuwe ku ki tugule enguudo tuempawalinge wa balabika mu biseera bya campaign nga basaba nkoleraako olwewange lundi bubi. So olukiiko olulima enguudo oba olukola enguudo wa district yes kati nga obadde specified n'ogamba nga mukono Nambooze mukyala Nambooze n'okutwala ebiteeso by'abantu akomawo okulabika mu bantu ng'azze kunoonya kalulu ye muntu wa TV abeera eri ng'akugamba by'ayagala gwe si gwe omugamba takusomera kubanga tayagala namukuba luseke. Mubaka waffe wa barometa yabeera eri ku TV n'asooka atugererayo ku bugero bwa Wakayima nga bwe yalidde omuddo ne tuseka ne tukola ki ye n'ayogera ebyokutusesa naye ye bino bagamba nti bottom up nti ebiteeso bijje wansi bigende no. Mu lukiiko lwa district MP asobola okuyitibwa n'abeeramu qualifying as an yenna oba musajja wange abeera ex officio ateekwa obuteekwa okubamu so byonna bye muteesezza bye muwanjaze bye mwetaaga mu mbeera zonna omubaka wa parliament ng'omubaka wa parliament oba oyagala oba toyagala amaanyi gaba maanyi zibasaka kati olutindo olugatta bagenda ne bagamba nti omubaka wa parliament omulimu gwe kuteesa kati twagala twebuuzeemu ababaka wa parliament ab'emukono muganda abebakaluba yaliyo ku answered yajja namba mmeka nga akulaga tateesangako n'ekiteeso n'ekimu mbaka Nambooze mpozi okukaayana ate n'akayanira ku TV takayanira wali nawana mu parliament akayana afuluma bufulumi naye n'akayanira ku TV nga byakayana tebigenda kugenda ku answered kakati naye ebyo byonna nga weebiri nti ababaka
ba parliament bagenda kuteesa tetwandifudde bw'aba alemeddwa ekimu naye n'akola ekiki ekirala kubanga n'omukyala bw'aba azze nga bamugambye azze kufumba omulimu gwe teguba gwa kufumba buki kufumba kwokka kufumba bufumbi omubaka wa parliament ebyokuteesa biyinza okulema naye n'osakira kubanga terwali gwe mbaka getuyinzagamba nti oyo era muteesa mulungi tetulinayo gwe tuyinzaga muteesa mulungi wabula bw'obanga oyambadde gavumenti eyo ng'ogyambadde oyina obusobozi obusakira kubanga oba oyina eddoboozi eri abantu b'okulembera ng'era bw'ogenda okozesa eddoboozi eryo okubasakira ebyo bibandyagadde nga bwe nkugambye nti omukyala yajja kufumba era kiboogera naye n'okwozaayoza n'okuzaalaazaala n'ebirala naye n'ebyo ebyokusakira ekitundu nakyo kitundu ku byo nti bwe twatufunye ebizibu nga bwe twafuna ebya covid tufunye covid mukono bagambye Wakiso Kampala temulina kutambula yagenda okufuna emmere nga bwe bakiteesa omukulembeze oyimirira nga bwe nayimirira neŋŋenda ku national task force negamba no ne mukono nga mukono naye eri mu Kampala metropolitan kala factors z'abantu b'e Kampala n'ab'emukono tezaawukana era bwe bakoze lockdown abadde balina bonna bizinesi e Kampala biri mukono bagenda kulya ki nti tulina emigizo nti mujje tugende embalageko egyewaffe tukutwaleko mu kitegese tolaba ebiriyo era nembaleeta mu kulwanirira ekintu ekyo oba oli mu kintu kutuukiriza bukulembeze nti olumirirwa bw'okola ki era at the end of the day kyatuukirira Kampala nekkiriza otuwa emmere era ng'omukulembeze waliwo byogenda in extra ng'omukulembeze okulumirirwa bw'okulembera nagenda extra nenkuŋŋaanya bonna abagagga abali emukono ne bampa emmotoka bebazingabira bazingabira bugabizi naye nze Ssenyo nga ndi watali nti waliwo omuntu gwe nzijukira nti yantaasaako wabula bampa emmotoka abo bonna babukanamu baani ne bampa zisinotrak amafuta agasomba emmere gavanga mu nsawo ya Ssenyo nga nganze osobola okusakira abantu okusaka nga sikuwa kwogera bwogezi wabula oteekwa okuba nga olina feeling eyo ng'olina okulumirirwa okwo n'otuuka okuba nga osobola okuba nga osase emmere naye n'ogenda extra n'obeera ng'osobola n'okuŋŋaanya emmotoka ezo zonna n'ozisaba ekyo kyokubiri ekyokusatu n'obeera ng'osobola okukwata amafuta n'ogateeka nga mmotoka bonna kuzisomba eki n'obeera ng'okeera ku makya negayiri eyo bukanamu nampa lita z'amata bimeka buli lunaku nensalawo nenga nti tuzigabire abakyala b'embuto buli lunaku nga gw'olina okunoonya amafuta okugavuga ozitwali abakyala b'embuto ne bannakawere mu disitulikiti yonna ng'ogatwala wali amaki amalwaliro nga gwe amafuta gago n'okulabirira abo ba Red Cross n'abasirikale nga bonna b'otambulira kuyamba ku gojjo balabirira okulaba banaabeezaawo amaka gaabwe ku ssente zo naye nga omutima gwo gwe ng'omukulembeze oli musanyufu nti abantu b'okulembera bali bulungi natuukako ekigambo ky'obukulembeze obukulembeze nno kintu kigumu gwe muggwe okulumirirwa kankugereze nga mu covid natuukako nembeera ng'omusawo omuganda bwe baleetanga ne bagamba nti simanyi akaddo ka papo kawonya covid nalina omukyala ali eyo mukalagi nga alina faamu erina emitititi sebo nagenda nga nenti buli kyebayogerangako nenteeka mu probox nenambula buli mulwadde wa covid wali nga mulambula bano ababeera nokamuwa akakozesa ako kebayogedde waliwo kanakateekebwa ku mazzi simanyi kakola nokatwala era nategeerako olwo nti nno ekyasinga okubanga mu covid ekisingayo okuba ekizito ennyo kyali okubeera nti omuntu okubeera isolated y'omu buli muntu gwe nawangako akaseera nentuulako naye bwe nti nemugamba fumba amazzi mu fulasika wonzija akana akantu bokateekamu waliwo betateekamu buli nga ice nga busonsomola mu nnyindo nomugamba nti fumba amazzi nga kutereemu nga olaba wadde okamuwadde naye okubeerako naye ng'otudde wali naye nonyumyako ebigambo bisatu nodduka ogenda onyumiza omulanga nakyo kikulu naye ekyo nakikolanga lwa bukulembeze isolated myself from my family ngali wakola byonna byonna nga top leadership ya mukono eriwo abalala mu kwasaganyiza wamu ntegeeza n'omubaka wa palamenti omubaka wa palamenti yalabika response team eyaliwo nebiseera bya covid wabula abalala twabeeranga gundi zigenda ku radio zoogere abalala mugende mugabe emmere abalala mukole kino talina we yalabikira okujja. So are you telling me that the last 20 years Mukono municipality we have not been represented? Mukono municipality we've been represented. In which way? For instance, like enso okumanya nti tulina omubaka
atunze Mukono municipality okugimanya kubanga buli TV kwe yabeeranga nga yeeyanjula nze omubaka wa Mukono municipality kati yatunda ekintu kye bayita Mukono municipality mu formula eyo ey'okugimanya nti gyeri era kati wenkakasa nti kati bagitegedde ekola ki gyeri kati ku ssaawa eno oyo agitunda obutunzi essaawa abeere nga anti ku ssaawa zino ekyo kyokugitunda kiwedde ekyokugimanya nti gyeri kati tugendako mu bikolwa ebiyinza okugigasa nga tugamba nti kati gwe ebikolwa webale nnyo okomakaawo tugendeko mu byebikolwa bayinza okugatta value ku kitundu asobola okugatta value ku kitundu nti okuteesa bwe kuba kuganye kubanga bino tutunuulira waliwo omubaka nange gwensimba ng'omuntu nze nga atudde wano nti si wa movement naye nsima omubaka nga Ssemujjungano omulaba nti nno omulimu gw'oba opposition yagukoze nti ne bw'anaabanga wadde byateesa tebijja kukyuka naye ne bwe baba nga batudde nga bafumba bamweraliikira ne balongoosa nti kino Ssemujjajja kikola ki kibatwalira obuvunaanyizibwa okwetegereza baleme kuswala kubanga ajja bitinkuula abikole ki abize mu public so kati ye omubaka oyo tuyambye kinene era nange wadde nga ndi wa NRM nze nga ndi wa NRM oyo muwulira nga kyandibadde kyetaagisa n'afuna akalulu nti agasa ni check n'abeera nga wadde byateesa tebijja kukyuka naye ne bali mu kubipulaning eri nga babikola olaba nga bateekwa okweraliikirira nti abazuukusa nti mwetegereze ate era nga ne mu palamenti okiraba nti ne sipiika tayinza kumumma mwaga olaba nga waliwo ebintu ebifaanana bwe bityo nti naye weewaawo nga ebiteeso bye nabyo bijja tebijja kugamba nti bijja kuteeka mu nkola babiteekemu naye at least weekiri nti ateeka check ku gavumenti ne beechekinga nga tebannatuuka namuki kuleeta mu parliament which is very important so now as for us Mukono however much nekyo tekikoleddwa n'ebirala naye tubeebaza olw'okubitunda bibatunzeeko ne this is the time tugende ku mbikola nze Ssenyo nga Andrew kyemmanyi badde mukulembeze ku ebwero si 5 myaka emeka tetwagala kwogera mbasaagala kwogera ku bintu ebigambibwa nti byali mu budget kubanga oli byali mu budget bwe tugamba how have you mobilized the resources from the center ne bijja ne bigasa Mukono ku bantu bonna abagala okuneesimba kuti wali muntu ayinza era omuntu apresentinga court of what I have done for Mukono at least n'akalulu nkavaamu bwaba wagamba nti ze bino bikoledde Mukono abikoledde Mukono ebiwera kwota y'ebyange byenkoledde Mukono bakalwa mukasa yaliko MP anti okubeera MP amanyi waliwo ebintu ate waliwo ekintu abala kyenjagala okwogera eri abalonzi nawano abatali ba Mukono municipality naye abalala bonna mu kiseera kya campaign buli twajja okwesimbawo aba mulungi era bangi nnyo abakola ebintu olwa campaign oba okitegeera nga babikola olwa campaign naye nga ekyo aba akiyingiza kubanga n'omuntu yennyini oyinza okusanga omuntu eyeekuba enjawulo ne baba miliyoni 10 ng'atya okulyako emitwalo 2 naye ng'ayinza okuzimba ekizimbe ekya biliyoni y'essente kyagenda okugyamu ate ssente kati waliwo abatwala nga bizinensi nga buli kyakola akikola nga bizinensi oli nakeera ku makya n'akulaga nti aguza ambulensi nolowooza nti tagiguze kubanga akulumirirwa era waliwo abaapuruvinga abamu ku banna abeesimbyewo n'olaba nga aguza ambulensi naye n'abantu bakuwadde n'ekisanja kiramba mu ambulensi eyeekoze naye baku myaka onoga ngibaggyeko n'ogijjayo n'ojjako n'ebipande byo otegeera kyekitegeeza kabonero akakulaga nti talumirirwa abantu abadde mu bizinensi but nobody can come here n'agamba nti Ssenyo nga yalagako mu bukulembeze bwange nti ndi mu bizinensi no alabako omubaka omu ng'agamba nga bwe yakola oluguudo lwa Namugongo Center Road babye ate balwanyisa enkulaakulana kati kankugereze olwali walokola sono ogulaba World Bank gwali mukola the initiation of everything going on it was me n'abasinga okunkwasaako nsobola okurecognizinga ennyo engineer Mugisha owa DCM Mukono ne engineer owa municipal kubanga bantu betwatula bangi nnyo mu meeting ezagenda e Kampala naye nga nze nakitandika ne ministry zaali nnya ne tukitandika nga netamiddwa okulaba nti lubanga akabonero akakakasa nti oyingira Mukono kolas bulaba akomye bwatyo ova Nsasa kolas bwakoma ng'omanya kati otandise Mukono bulosanga kolas ng'akomye olwo oyingira Mukono naye mbaga abakulu namwe mubeere e Kampala mubeere Mukono wali abagadde bamwe muliyo bye kimuinvestinzeyo why is it ebintu bitambula bwe let us go physical planning together administratively twawule twatandika mpola ne tutuuka
ku bino ate tumenze okutuuka bweti abamu ne beeyagaliza olaba Goma naleka nga byemplaninze okutandikirako si bye baakola bwe nava mu bukulembeze ate kikwewuisa twali tugamba no offroading jam ate enguudo enningi bazitutte mukono ate Goma atandikirwako okubeera nga twambali tutandika offroading okuva nga tuva Goma ne babikyusa ate nabo ne beeyagaliza aba Central Division but it is okay but I'm proud of myself that I initiated it. Nina bwe nalabye Honorable Nambooze yadde kadaala akamu omu ku be bayisizaamu eggaali yabaddewo era nga yeebala nti nno tali mu kuvuganyizibwa Senyonga nammwe temuleeta uji mu bbaala. Nambooze, on a personal level, are you friends? On personal levels, I have no conflict eziri personal. Tetulina conflict era mukyala Nambooze bwe yali ng'akyali wa movement eri enkadde ne campaign bwe yali agitambula okusooka yatambulira mabega wange. Nambooze yali wa NRM mukozi? Nambooze okutandika okwesimbawo yesimbawo nga as a female youth councillor mu district nga nze ndi male youth councillor kati nga bumanyi yali munafu nga nze namukasente nga alina kugoberera nze nyamba abantu bo era mu mbeera yonna akimanyi nti mu byobufuzi musingako nnyo akimanyi ng'ojjako bino ebyokugerengero n'okukyokyebiko ku TV ekyakinsinga ne mu byobufuzi bino eby'abantu ddala akimanyi kubanga era yali atuddeko nange naŋŋamba nti nze nkyazija mu movement yali jjaamu mungi nkwewuunya okuba nga guwagguka era naye yennyini akulaga nti ye ng'omuntu akimanyi nti munafu era buli kaseera agenda yeeripira bweripizi suubi DP FDC yaddukako ne